walwala ne balabanga alabika ayebye obulamu bukendedde n'afa. Bali baguze sanduuke, baguze obutimba, mabaati, seminti, biki bagenda bamaze okugira bali tuli awo nga kojja atuuse. Agamba nnyinaze mutwala yaŋŋamba muzzangayo. Tubagamba mutuwe ku bintu nno biki tubitwale. Obutimba tebabutuwa, mabaati tebaagatuwa, seminti tebaamutuwa. Mu byonna bina tubawaako eki sanduuke kuba tetulina gye tugiza naye bino mubireke. Bwe mba temumukkiriza muziika wano. Maama bw'alwala n'afa. Taata n'afuna depression. Maama yafa mu mwezi gwa 2 ennaku z'omwezi 8. Mu gwokubiri nga 8. 1998. Taata n'afa nga 2 Ogwokuna mu mwaka gwe gumu. Mwezi gumu ogwayitawo. Gwa 2 gwa 3 mu Gwokuna oli n'afa. Depression eyo egenda okujja ffe tetwamanya. Tulaba taata bw'akomawo abeera mu kisenge. Nga yegga abeera omwo nga muggalawo tayagala bamuleekanya, tayagala kumuyita, omuyita ompozi omuwa caayi ate vaawo. Omanyi maama yali alina ssente ze, yalina edduuka mu Kikuuba awo, yalina edduuka ku Munaana awo, yalina edduuka Ekiteetikka, yalina edduuka ku Munaana yalinako amaduuka 2, yalina Ekiteetikka edduuka limu, ne Luteete wansi eyo nayo yalinayo edduuka. Kati ng'amaduuka agamu baganda be bagakolamu kuba yalinanga ssente ebiseera ebyo engeri gye bwamuleetanga muto ebya bbanka yali tabimanyi. Kati ng'aba ne ssente nnyingi ng'azaanika nga zikukudde. Kati waliwo kojja looja nga gwe bamuwa okkuuma nga yakuuma ssente ezikale. Waliwo waka waliwo ekibanja ekyali kituliraanidde nga kirimu ensiko nga kya neighbor. Kati nga baasaawayo wakati eri. Kati ye taata yagulanga biyumba bya nkoko. N'agula enkoko 3 eyofuleeya. Kati nga buli lunaku mujjayo enkoko 2 buli lunaku 2-3 nga ze tulya. Kuba yali talya nnyama ng'alya enva 2 ng'alya ebyennyanja n'enkoko nga talya binyeebwa. Waaliyo abasezi nga bajja ku madirisa ne bakonkona. Emboozi z'abasezi abo ku masomero bazinyumyanyumya kyali kitya? Eri byali bya ddala abasezi eri baaliyo nga balya n'okulya. Kati waliwo ekibira bw'okimanya otya nti balya? Kakati baatuwa emboozi ya wali nga kirabika abasezi balya. Lumu tuba tuli omwo kuba twasomanga n'ebisajja nga bikulu. Kakati omusezi n'ajja lumu ku ddirisa kati nga bazina kati bw'otegeera nti azze zaabanga ssaawa 9:10 nga bukya nga butandika okukya doomu yammwe nga bagidduka ate ogenda okulya ekintu nga kiringa ekyekuuta oba wali owuliddeko ente oba embuzi nga yeetakula ku kisenge bwetu. Abaana ne bagamba omusezi wuuyo kati abo basozi baakaggwa. Kaggwa yali mufumbi yali kuuku. Waliwo oli gwe nakugamba kana Sebyala ne bazuukuka akaba omusezi. Kati enzigi ziri olw'okuba nti mwalimu ebyana ebyo ebirenze ebikulu nga bimanyi okutoloka ekiro kugenda ofuna abakazi. Mu piiki balinga ba P5 awo P6 nga muwazuukira wali wafuna abakazi. Tuli weno mu P1 bali basajja nga balina ebyoya wano mu kifuba wano. Oba mwakirowoozanga bulowooza ndooza bagenzi. Era lumu baakuma omuliro eyo nga tubatwala ne tulima akaloba ekitundu twali twakikazaako denja kuba waliyo ekibira nga kinene nga muyita mu kibira bwe muti. Kati nga tuwabeerayo enkima wabeerayo enkobe wabaayo biki ebisolo bingi. Kati nga bakuma omuliro ne bagamba ab'ebyoya tebayitawo omuliro gusobola okuva wali mu luyiira ne lukwata wenna n'oyaka. Kati nga tumanyi ababeera n'ebyoya tebayita wali muliro tebabeera mu musana gwaka nnyo. Kati basozi ne bafuluma n'abo Basebyala ne bafuluma ne bagoba omusezi ne bamugoba ne bamukwata ne beeriga n'abasinga amaanyi n'abaddukako ne bagoba. Kati ffe nga tuli muli obuto twebase ffe obwana obuto bakomawo ne banyumya emboozi y'omusezi ne mukwata nga temulaba nti babalimba. Abiri byali bya ddala. Omusezi yaliyo bane bali abasezi baaliyo ng'era amaka weegali amaka gaaliwo. Kale Media Hub UG mbalamusizza abanyabo ne bassebo mbebaza byonna bye mukola kansubire tuli bulungi. Nze Sesanga Bate the Great ku Facebook n'omukutu ogwa TikTok. Bwe tuba tuzze
tugoberera Kyagulanyi Ssentamu Robert nga tuzze tumugoberera tosobola kubanga omugoberedde n'otamanya muntu gwendi naye oba n'obanga towulirangako ku linnya Malimbo gwe nina olunaku olwaleero tugenda kwogera ebintu bingi kyemmanyi nti he is a journalist by profession naye kale sebo gambuta Malimbo bitambula bitya tutambuza mwe tuli mu ggwanga tutambuza emirimu egyatukwasibwa okutambuza Malimbo kitegeeza ki Malimbo linnya ekisookera ddala liraga obuvo nti abalituuma baba basese ekitegeeza bakuzaala sese ndi musese era ye wali ensibuko naye ng'ate ne wano Masooli ninawo obutaka Masooli mu Kyaddondo mu ggombolola y'Ennanga Mutuba gumu kale bwe tutandise banyabo ne bassebo wali eddala Malimbo Musoke waliyo n'Enkeddi nayo lya kika amanya nga baakuwa makambwe gonna kubanga nina obuvunaanyizibwa obwankwasibwa tuluba eryo Malimbo eri Essese omanyi Ssese bwali Bwakabaka obwetongodde bwagenda okwegatta ku Bwakabaka bwa Buganda mu 17 ndowooza 83 awo naye emabega wonna bwali Bwakabaka bwe bayitanga obwa Ssemuggala ng'era tuli akulira bwe bwa Ssemuggala obwo bayitanga obwa Ssemuggala ekizinga nga bakiyita Buggala kati erudde eyo nga yewava amaanyi ag'enjawulo agakola ku nsonga za Buganda era bwe bozzeeyo mu byafaayo bakulaga Kibuuka Omumbaale Kintu eyakuba Bemba Musota bonna baava Ssese ne basobola okuba nga bajja wa ne basenga ku lubalama ne bajja okubayambako Abaganda ne bagamba nga bw'otugobedde omumpembe sigalira ddala n'entebe ogituulemu kubanga singa akoma ageza n'akomawo yali yabakuumira mu kutya kungi singa ageza n'akomawo ayinza otubetenta naye kati gwe bw'onaabanga gw'otudde mu ntebe gwajja kusigala nga akutya oluse n'olwo oluse ne lutandika paka kati ku luse lwa Kabaka Mutebi lwa Ssaabasajja Kabaka Mutebi Masooli wogambye nti olina obuzaale obutaka obulala w'osomera nasoma nursery nagisomera ku Kito Parents nenva ku Kito Parents nayinamu effujjo ttonotono nenfunamu obuzibu n'omusomesa eyaliwo awo omwana yali twalina ebirenga ekyejo ky'abato wanjukira nali sisomye ku olwo omwana n'azanyira ku kipiira olw'ebipiira bye baateekanga ku masomero ago ag'abaana abato omwana n'azanyira ku kipiira kyange ekyo mu maaso nali nakyekwata kuba kyalinga kinene nga kyaloole kabuno bulala bwa motoka ntonotono omwana ne baŋŋamba nayazanyire ku kipiira kyo nenzija ne mukuba namukuba ne bantwala ewa ttica effujjo nga lyeyongera olwo bagenda ewa ttica ttica naŋŋamba lwaki okuba banno lwaki olina olugono ttica nankuba ttica bwe yankuba ne muluma okugulu nankuba nnyo omwana ttica baali bamuyita ttica Jaasi nankuba nnyo ate nalina effujjo naye ate nga ndi munafu era ababa n'effujjo baba banafu nankuba nnyo then ndowooza mu bunafu obwo ne ŋŋonda nnyo abantu bwe banzizaayo ewaka maama n'abuuza omwana wange abadde kimumukoze ki n'akuba enduulu n'akwata ku mutwe neyesansa bagaawo nfuddewo we banzitidde omwana kumbe omwana munafu bunafu ssomero tebanzizaayo ne bantwala ku ssomero eryo olw'eddalu eryo ne bantwala ku ssomero eryo liri sayidi z'Endese baliyita Kayini Senti Kizito Kayini lyali ly'Abakatuliki nga lya Kigo naye nga lirina ettaka ndowooza square mile nnamba nga kuliko n'ekibira nga tubeera eyo wakati eyo naye kyekisobola kwerabira ku ssomero eryo waaliyo envunza enjala ne zitandika okusituka bweziti olwo bakumalamu effujjo enjala ne zisituka bweziti bagenda okutwalayo was it a deliberate move omutwala agendeko omukyala abeereya nakitegeera nkuze nti baali bambonereza omanye okusomera mu kyalo gwalinga musango muloope nakitegeera nti baali bambonereza kubanga ssomero nga ly'Abakatuliki
lirina amateeka likuba embooko lirina ettaka eddene kwe kuli ekibira yewali abasezi yewali envunza banaye ennaku gye nalabira ku kisente Kizito Kayimu essomero likyaliyo eriri ba obbi baliwa ennaku zino waliwo akabuuza ba obbi mulyawa bwe tugenda mu katale tetubalaba bwe tugenda eri mu babedde tetubalaba ne mu ghetto tetubalabayo omwana agamba nti wakyaddeko ku batunda ekikomando kati ba obbi abasinga mu ssomero eryo baavanga Kasawo Kasawo eyo saidizi eyo naye Bugerere Kayunga eyo n'abalala baavanga Mukono awo Mukono n'abalala baabanga ba mu kitundu kati yatulabirayo essomero waliwo omukyala yali mukwano gwa omwami yali chairman wa Mpigi district bamuyitanga Katabalwa Miiro kati nga bamuyita Maama Nabbosa yali musawo wa bisolo bana kati yali natuukayo konga yakaddiwa ng'avuga akapikipiki ka mmeeti oyo omukyala bamuyitanga Maama Nabbosa yatulabira essomero eryo yali abeera yali mukwano gwa maama nga baava eyo ne bajja eno waka kati bwe baali bagenda n'amubuulira mwana oyo kisobola omuyigira ekyejo kingi mutwaleko eno bw'anaava ku maama we ajja osanga ajja kukula naye nga bannambula ndowooza luvannyuma lwa wiikisi 2 nga wala naye nga luvannyuma lwa wiikisi 2 balina okujja omutima gw'obuzadde gumuluma maama najja na kuba manyi ndi munafu ate nga nina effujjo oyinza okulwaniyo ne bakuttereeyo nga bagenda okundeeta lumu lwali tuvuga kawirubbalo oba kaali kasomero oba kaali kaawa kawirubbalo kaabangamu akatayimbwa akagatta amagulu ga wansi kawirubbalo ne kantema wano ekantema ne wajja ebbwa kati nze nagenda ku ssomero eryo n'engatto baali baziyita sandaka engatto ezo zaali zanga z'amasanda oyingizamu buyingiza bwoyo kati nga bw'oyingizamu naye zaalingamu obutulinga bungi bazituma sandaka nga bw'oziteeka mu musana ne guzookya zibanga butusi butusi ngumu naye buli obugatto nga bw'obuteeka mu kasana akangi ng'akaleero osobola okukasika ne kanaanuuka bwe ne kabanga akagenda okutuka n'okata ne kaddawo ne keegatta kati nga ze engatto ze natwala eyo kati ntuuka eri ng'abaayo tebambalanga ate nga basoma bakulu nga basoma nga bakulu ddala ddala omusajja waliwo omusajja bamuyitanga Sozi sirinnya sisobola dyerabira nzijukira Sozi n'omulala bamuyitanga Sebyala ng'abasajja bakulu ddala nga bakulu nga bawanvu ng'obukulu nga basiba obutumbwe nga balina ebirevu naye nga bali mu primary simanyi oba Sozi kati ali mu myaka emeka kuba kati olaba naawe ekirevu olina oli yali alina ekirevu nga kisinga n'ekyange kitegeeza we yasomera primary nga yenkananga nti ebiseera biri nga n'abasomesa bamutya ku ssomero kati Sozi oyo abantu bedda basomanga bakulu nga Sozi oyo bamutya ku ssomero ngera tojja mugamba nti yogera oluzungu tojja muwa kigumba tolina kyomuwa nga musajja mukulu ng'alina akabodde ng'alina ebyoya wano bwe wati wano kati nga twambala obupale bumpi bwa bbulaaka bwe buti kati Sozi nga buli lwe balonda ba prefect ye bamuwa bwedi boy nga buli lwe balonda bamuwa bwedi boy kwago mujja okuwulira gwe mujja okutya kati waliyo ebiwala ebirala byana nabyo byali bikulu kyenzijukirako ekimu baali bakiyita Agatha era nabyo biroba bakazi bakulu ddala bakazi ba Agatha abo babeeranga mu Mukono awo baali basoga waliwo ne katooka we bakayitanga Betty Nantongo nga keyitamu Dyobole ebo benkuyinza okuga tinkubulira ba obbies ne ba oggies bana balaba program ne bajjukira ne bawulira byenjogera bajjukira nga bakunoonya nga mujjukanyamu waliyo omulala bamusajja bamuyitanga Kaggwa nga kusomera okwo kwaliko akasiisira Kaggwa nga ye kuuku naye nga bwamala okufumba emmere twafumbanga akawunga ne bakalikako ne kaboobere kati nga jja n'akuba ekipanka walingawo ekipanka ku ssomero bakikola kulya ttooke n'akajanjaalo n'akawuukumi ate aleesa anaasiiba kakati nga bakalekayo emmere ng'agiboobeza eyo ey'akawunga najja mu kasiisira mwalingamu amadinda kati ng'akuba ennyimba ezo ez'edda ezo ng'azikuba mu madinda kayanda oliira otya mu ssowaani yange kayanda oliira otya ng'abeera omu kasamuwulira ng'akuba amumanya nti emmere eyidde kati agireseyo eboobera so kyenzijukira kyembadde nkugamba ebbwa eryajja ku bugulu envunza yali yingiramu
envunza nekulira mu bbwa mulinga nene ebbwa eryava ku mwana yakuba ebyo byali eno mu nasale eri bantwalayo mu P1 okugira wane eno ku bbwa wano ku kugulu n'enkovu eri nnene ebbwa ne liyingiramu envunza kati ebbwa nga teriwona ne bajanjaba ebbwa nga teriwona kumbe envunza yaluliddemu ng'embwa egundi envunza yayingira mu bbwa kati munnange waliwo anko Kyeyune ne bandeeta ng'ebbwa lifuuse ebbwa ne bankomyawo ewaka waliwo anko Kyeyune twamuyitanga anko Kyeyune kati ye chairman w'ekyalo ky'Erutete Kereziya ye chairman ebiseera ebyo nga basajja abakulu abatiika ebiseera ebyo yali musirikale kati nga yatatya bwe tulimanyi ku kyalo ye tatya najja n'asokoola ebbwa najjamu envunza nga nene bweti ng'eriko n'obwana bwe buti obukutte walabako ku kifaananyi kya COVID-19 nvunza kika kye semanyi gye baali bagiyita eri naye walabako ku kifaananyi kya COVID-19 akawuka nga bwe kaali nga waliwo ekibondo ekinene naye nga kiriko obubajjubajje kati n'eri envunza bwe yali efaanana ne kasirimu bwe katwe kabeera kali naye banaeri envunza nene kali munaye nga bajjamu envunza nga bajinjiga nga tebanjiwamu oba mafuta wabaayo obugino obusigadde bukola bufe kati munnange bwemaliriza eyo ebyafaayo byeri essomero nebyo bingi nnyo waliyo omusajja nga bamuyita babigendera mu Franka yali headmaster mu biseera ebyo waliyo omusomesa omulala yali deputy headmaster bamuyitanga Kyandiga nga abaana bamukazaako Kiriga waliyo abasezi nga bajja ku madirisa ne bakonkona embozi z'abasezi abo ku masomero bazinyumyanyumya kyali kitya byali byaddala abasezi eri baaliyo nga balya n'okulya kati waliwo ekibira okimanyi otya nti balya kakati baatuwa emboozi ya wali nga kirabika abasezi balya lumu tuba tuli omwo twasomanga n'ebisajja nga bikulu kakati omusezi najja lumu ku ddirisa kati nga bazina kati bwotegerera nti azze zaabanga ssaawa 9:10 nga bukya nga butandika okukya doomu yammwe nga bagidduka ati ogenda okula ekintu nga kiringa ekyekuuta oba wali owuliddeko ente oba embuzi nga yeetakula ku kisenge bwetu abaana ne bagamba omusezi wuuyo kati abo basozi bakaggwa kagwa yali mufumbi yali kuuku waliwo oli gwe nakugambye kana sebyala ne bazuukuka akaba omusezi kati enzigi ziri olwokuba nti mwalimu ebyana ebyo ebirenze ebikulu nga bimanyi okutoloka ekiro kugenda okufuna abakazi mu piiki balinga ba P5 awo P6 nga muwazuukira bali bafuna abakazi tuli weno mu P1 bali basajja nga bajja ebyoya wano mu kifuba wano oba mwakirowoozanga bulowooza ndoza bagenzi era lumu baakuma omuliro eyo nga batwala ne tulima akaloba ekitundu twali twakikazaako denja kuba waliyo ekibira nga kinene nga muyita mu kibira bwe muti kati nga tuwabeerayo enkima wabeerayo enkobe wabaayo biki ebisolo bingi kati nga bakuma omuliro ne bagamba ab'ebyoya tebayitawo omuliro gusobola oluva wali mu luyiira ne lukwata wenna n'oyaka kati nga tumanyi ababeera n'ebyoya tebayita wali muliro tebabeera mu musana gwaka nnyo kati basozi ne bafuluma n'abo bassebyala ne bafuluma ne bagoba omusezi ne bamugoba ne bamukwata ne beeriga n'abasinga amaanyi n'abaddukako ne bagoba kati ffe nga tuli muliko obuto twebase ffe obwana obuto bakomawo ne banyumya emboozi y'omusezi nemukwata nga temulaba nti babalimba abiri byali byaddala omusezi yaliyo bali abasezi baaliyo ng'era amaka weegali amaka gaaliwo kakati nga lwo bayita ku kayini Church of Uganda eri wansi kakati nga waliwo amakaawo ge muyitako nga bagamba ng'olabira ddala g'abasezi nga bagamba oyingira mu ddiiro ng'era bw'otuukawo mu ddiiro waliwo ekiwempe nga batugendawo olumu nga tugenda manyi kati wano yali ya Church of Uganda yali ng'eri wansi ekayini wansi eno y'abakatuliki kati nga olumu tusabira wano olumu ne batukkiriza ne tugenda ne tusabirawa emmanga eri mu bakristaayo kati bwe tuba tukomawo waliwo abaana be twasomanga nabo nga tubasanga omwo mu kkubo nabo nga bujja nabo kakati nga bakutwala obeera ogenda tugenda kulengera ekiwempe
kasobola bange ekiwempe bino ebiwempe bya papayira bino wokirabanga bwati nogandi kati waliwo ekinnya ekiwempe bwoli embozi y'ebiwempe yalinga ntuufu kubanga babyogeranga ne batiisanga bitiisa naye nga abasezi baali baduga nti batiisa butiisa abasezi bino pastor Bugembe byayimbako nti nno babagambanga musimanya mulimu ekituliibwa okyalanga ogwalona abasozi Kayini baaliyo basimanyi nakati babakyaliyo naye akasaba Kayini awe Kayini ng'ovudde kasana nokkirira senti kizito nokkirira n'ogenda abasezi baaliyo bwe wagenda oyongerako okusoma tewayingirako mu lutalo lwabwe ekyanzijayo ebintu byali bibiri nga waliyo envunza waliyo abasezi n'okunkangakanga nkugambye bankyaliranga emirundi ebiri mu wiiki mu mwezi bankyalirangamu emirundi ebiri oba esatu mu mwezi gumu oba oliawo balwakubiri nga taata wazze oba oliawo lwa mukaaga nga maama wazze ngate maama amanyi okujja nga teyategere nti taata yazze naye nga bonna bazze kulaba ggwe oli mu mbeera ki nalingayo ne mukulu wange bamuyitanga Namyalo kati nga yangumyagumyanga era olumu nze ne mu balenzi sisulayo eri mu bawala ng'oli mu kilasi P1 ngenda n'ensula ne Namyalo nga nze sisobola kusula ino nga abasezi badigidirayo ekyokubiri nga bakuba embooko abo abaana abakulu abo basozi nga bakuba bwe bamanya bwe baba bakukyalidde nga asooba mpola bwati eno muwa ku maweke mboko n'enyo n'ogulyembo ali lumu waliwo akavubuka kali kasamya kale ngawe nkugandi abasinga bavanga saidi zeeyo erinnya ndira yali James yali ani n'agamba lumu yagenda neyejira bwati neyefuula eyase naye yatunula kati n'alaba omuntu eddirisa zabanga zambaawo kati mu ddirisa omwo omwozi kolo gwali gwaka nnyo kati mu mbaawo omwo mbaawo babanga lwalimu olwateka omwezi ne gugenda guyitamu ne gukuba mu ruumu bweguti kati we gwakuba akatangaala kali oba yali sozi ng'asooba bwati oba yali musezi newe yali asooba n'agamba yali ayogezaamu ekirimi ni oyo asooba abala okukuba embooko nga wojjawo ti nga weebikaga tonyega nja kulya kakati ngakka wansi mu sanduuke zalinga zambibaati ng'asumulula ng'ajjamu byayagala bw'oba olina ssente ng'azitwala kakati kati nze olw'okuba baamanyanga nti ntya nnyo ti nga baŋŋamba amaki okola ssente ziggyeeyo wansi waliwo abangulangako omukwano oziteekenga wano wooteeka omu bazitwale mangu kati omu naŋŋamba bakulimba baagala zibba kati nga nzikwata nenzitolesa mukulu wange Namyalo eri mu bawala nga gyenzitereka olwenga ali mu piiki yali mu P6 kuba ye we baamuzaala kirabika baalwawo okuzzaako bayita ebbanga ddene yali mu P5 P6 around awo banzijukira sayidi gye yali asomerako wabeerangawo P5 na P6 ati ne bagamba ani oyo asooba naye ng'ayogera nanagira nga wakirimi nadduka naddayo baŋŋamba kati sente zitereke wano tebajja kuzibba oziteekere ddala awo kumbe bakusalira amagezi gawa Kayima naye nzijjawo kakati ono bwe nagira bwe nti nembinyumizaako Namyalo naŋŋamba bagenda kukukola ki kubba kati manye wenge gye twali mu kyalo mwalimu agasajja agakulu kati Namyalo bino ndowooza nga ebisajja bino biringa ebimukwana kati nga ku myaka egyo gwe nga weetegereza oba okirowoozaako bulowooza ng'okuze nakula ne mmanya lwaki bw'okula nagendabantekako protection nga mukulu wange abagamba mukuume muganda wange yaŋŋambye abasezi baasuze bakola ki baasuze batiguka kakati nga bagezaako wabeerawo abeera amukwana kati nga mpa protection ebyokwekwana byava dda ne mu primary byabangayo ne mu primary bino ebisajja byali bikulu nga bina n'ebyoya mu kifuba teryamera byoya bya mu kifuba nga muto kakati wakera bwati kakati namugamba mukuume muto wange mumunkuumire kakati nga omwe alabike yali atandikiriza okukwanakwana ebyo byekito najja nambuulira nanga sente zikola eki zitwalira ani zitwalire Namyalo
nenzikwata nenzimutereza kati we bajjanga okukanga kati bajjanga ne baliwe ayasulanga ne jambiya munda simumanyi mu kusomero ko eri twali mu kyalo oba nga tuli mu kibira kiringa iswe ya mailo namba nga isomero liri wakati liri isomero yali akuboneza amasomero g'abakatuli kibedda bakugano agakakati geri gali makambwe ngemboko inyoka nakwata ejjambiya n'agikola ku gundi ku sementi otuliro liro ne tukola bwe tuti ate kyo twali na masanyalaze gabeeranga Headmaster wokka inawalanga tukozesa sitima amasanyalaze gali seyo yali ya sitima amasomero eniyo nayo tewalinga masanyalaze nga wali Headmaster mu nyumba ya Headmaster wasula ne mu office ye kati ebibina ebisigadde kirasi zonna nga n'abasoma prep nga tukozesa sitima nga kagwa yazikuma oyo kagwa gwe nkugambye yali afumba ng'agipika agenda okukoleza ku katimba ne kaka ono ne watangaala eyo wasomerayo paka mu class ki P2 P1 yo kaje nasomerayo P2 nenzije wampeewo ng'ekibonerezo kiweddeko nga balaba ngenda kufa envunza abasezi n'abantiisa nkuba bintu byali bisatu ng'awagala ejjambiya wantukola omuliro ne gukola noga wali wafiira muloge oyo yali nga akwana na myalo nga baba bakutiisa tosobola kulya kati nga nkaba bandya wawe bandya wakati we naleekaana ennyo omanyi okutiizinga kweddooko kulabika ebisajja ebyo bikulu ebyo byali bimanyi otiizinga kakati nendekerawo okusula mu dormitory nentandika okusula ngeri ewannamyalo kakati ewannamyalo nansulayo nankuumako kati walingayo era naye akaana akato kabayitanga Betty Nantongo kakati nga bwe bwana ndowooza bwe twali mu kirasi emu ng'ate batukangakanga nnyo kati ne twesanga abati b'oku ssomero kati ffe nga tutambula era oyo Betty Nantongo kali nga kumwe nani akuuma munakubanga mwena kali kaliko kawala nga kalina baganda bakabawala ng'ate bo bakulu ddala basinga ne Namyalo wadde bali mu kirasi ezimu nzijukirako Agatha yekka waliwo n'omulala baali bamuyitaani kati lumu nenkabuuza kakawala ngamba naye amanya gamatufu nkize Betty Nantongo mudiyobole musoga mwene owa part 2 era amanya gaako nga genze bwe nkayita nkabuuza Betty Nantongo bazze kunona kimu eno mu bawala noonya Betty Nantongo mudiyobole musoga mwene part 2 kati awo nga tutambula era nga baali bakakazaako nti we mukyala wa Nkedi era baali bampita Nkedi nga mukyala wange bawa akunonye kati atubirawo ne tutambula ne tubeera nga naye tuba tugenda eyo mu nkugambye mu Ddenja nga tutambula babiri mu P1 tutambula babiri nga ke kakwano kange ku ssomero okwo era we kagenda bwe kati nga nsigala eno ngamba bagenda okundya yukire lini nayo Namyalo nayo nako kakwano kange abeeno bakangakanga bukanzi kubba bintu kuleeta amajambiya mu luumu kugoba basezi kati awo esitole y'essomero eryo yo nnene nnyo battayo n'omuntu awo ne bamukumako omuliro omusaayi ne gukulukuta bingi nnyo ebintu byeyo ng'ani amuta banne ku kyalo okwo bayabba mmwanyi omwana w'essomero wabweru w'essomero awo ku geeti yalinga awo bamutta omusaayi ne gukulukuta bwegu tebaguleka nga gukala nga baleeta enku nga balinga abakuma ekyoto bwe zira enku zaabeerawo paka omwaka mulamba nga bagamba omuzimu guli awo eyo side ze waliyo ebintu bingi nnyo bye twalaba bafumbanga soli omumanyi soli kyeki ebijanjalo ne kasooli empengere bakwata kasooli omukalu ne baffe tuziyita mpengere ne bamufumba ne bafumba n'ebijanjalo nga muyita soli kati nga basena na kikopo ne bakuyiira mu suwaani bwe bati nga bye twabiyanga mu budde bw'enjala eyo mukyalo enjala yagwanga ojjukira wabanga sizoni kati emmere yeeyo baagirimanga nga ya sizoni kati ngiyo soli gwe tukola ki nga yababezaawo nga gwe yatubeezaawo kati lumu Headmaster bamulimba olunaku lw'okulimba lwabanga bali omujjulayo lumu epo olwo olunaku olwo lw'okulimba olwo kati Headmaster yali akawasa omukazi Fulanka babigenderamu n'ekiwala yali akakiwasa to nga yakakireeta oba kyali kiseeshe kuba kyali kinga kyambala kyekolewo ekiti obuleesu w'ekiti yali nga tayagala kuvaayo mu kisenge ne bamulumba ebiseera ebyo ndoza yali akawasa wiikisi nga ssatu ng'akyemala ggoga nga tayagala kuvaayo kati ebyo byana ebyo akyasasula bye yawaayo n'akalaba akayitanga Ssentongo kaganda kanyina ka Betty Nantongo
twakonjukira twali tugenze Musota ne gukaluma n'okukaluma eyo mu Denja ali mu kibira gy'enkuba bye twalimiranga Musota ne gukaluma akati ne bagenda ne bagamba Edi Mansita endiga efudde yalina ebiriga bye byalunda okwo ku ssomero ebiriga mugamba endiga efudde Edi Mansita nfa ky'okujja okulaba endiga yagamba mugisale abaagala bagirye endiga yali nnamu baali bamuhinga ng'ekikazi yali yakakiwasa kito kitiba ng'eno mu ddomu bakyogerako eno mu y'abawala bakyogerako njukira nze yonna nali ngenda Yagamba Edi Mansita yalese ekyuma naye tugende tumukyoko nsawo baafulumayo nabamugamba Edi Mansita endiga efudde yagamba mugisale abaagala bagirye ng'endiga nnamu era waliwo ekiswawo sayidi z'okukiswa ne basala endiga ate nga baali bamulimba tebamulimbulula teyafulumana mu kisenge anti etteeka ly'olunaku olwo bw'olimba olina okulimbulula baagisala bamulimbulula tumaze ogiteka mu suffuliya yabadde nnamu yanyiiga n'atabuka omusajja yatandika okukuba abaana embooko ng'obusungu bumuliko bangamba n'okufa yafa okitegeera kakati n'endiga ne bagifumba nze saali simanyi nti omusese talya ndiga abantu bonna baali endiga bonna naye nze ne Namyalo twali endiga ne tulwala olubuto ne tulwala ebirogologo ebintu nga obitakula ne bizimba bwe biti omubiri gwonna bwe bitu nze nanze ne Namyalo byonna yenna ne babuuza mu ababiri lwaki mwe mugize abaana bonna emibiri egyammwe ekisitole nti tulina ekikuubuuko tetwabitegeera twamala kudda kuno bye bayita ekikuubuuko ebirogologo oba n'ekikuubuuko bye basalanga abantu muno affe tebabitusala wabula we twakomawo eno ne bagamba maama n'anyumiza taata n'agamba abo baana basese tebalya ki tebalya ndiga era endiga tesala kugenda ku kizinga sese lwaki tebalya ndiga abasese tebalya ndiga olw'ensonga amaanyi agali ku kizinga ekyo nti amaanyi agali ku kizinga agamba jjukira endiga eyo erina emizizo mingi gyekola nti endiga bw'ogiteeka mu nte nnyingi eggulu terikubawo endiga bw'ogiteeka mu luggya edda tebaalinanga buuma bukwata ggulu naye nga olina okulunda endiga nti bwe baasindikanga amaanyi amabi ng'endiga eri mu luggya ng'egambala kakati ffe essese nti amaanyi agali essese gamala bumazi wabula olina kugenda n'ogategeera n'ogenda n'ogeetikka n'ojja nago ku lukalu kati ffe tetukwatagana kakabeere kooya kaayo ne kagendera mu lwala oyinza obutasomoka nnyanja singa oba ogisomose tosobola kutuuka gy'ogenda ate n'okomawo ng'okyali mulamu so n'olw'ensonga eyo nti ensonga z'abasese zaawukana n'endiga kati eyo ovuddeyo ozosomye kati nkomawo nze bandeete Wampeewo P7 ogimalira Wampeewo ngimalira Masooli kuba we tutuuka Wampeewo awo ne tusoma awo maama n'alwa era tukyatambulira ku ffujjo maama n'alwa effujjo ddyo lyalimu naye nga awo ligenda likula kuba lyakula nga nkula maama n'alwala yalwalira ndowooza emyezi nga 8 maama yalyawayo ssente yalyawayo fees taata yalina abakyala ab'enjawulo n'abaana abalala kati maama yali asinga obuto era ye maama yafa ku myaka 28 ng'azadde abaana 5 kati maama bw'afa kozi abedda baazaalanga bato maama ye baamugja eyo sayidi z'ekiboga eyo lwamati eyo tebaava eyo kati taata yali musaveya kati ng'akuba ettaka lya gavumenti yali mukozi wa gavumenti ettaka lya gavumenti lyonna nga be baliyuzaamu nga tokkirizibwa kusala mutaba simanyi nasoma ng'olina okuba nga wasomera Entebbe School of Survey simanyi savandi biki sayidi zaawo Entebbe nga gy'olina okuba nga wasomera oba wasomera mu ssomero ddala nga tokkirizibwa kukola mulimu gwa gavumenti wegamba ng'obanga nti tosobola kufuuka looya nga togenze ku LDC kati ate LDC kati baagikutulamu naye luli LDC ebaddemu ng'eri awo Makerere naye woba osomeddewa ng'olina okujja n'opracticing n'okolera awo gundi eyo certificate kati taata bw'atuuka eyo asaba ttenda kuba batunyumiza bunyumiza n'afuuka ssentala oba ssentala bano basentala ab'obutale kati n'afunayo ekicubba ekyo ky'okubeera kitenda
kati ndowooza maama n'abeera abawala abato baali bakolera omu emirimu bava eri ne bajja mu katale n'alengera ekiwala ekyali kitiribiita awo n'akikola ki n'akiyita n'akisonyiwa empooza simanyi ebyo baali gaba batuma butumi kaakati awo ebyaddako awo saabimanya buli akugamba story yakomaawo addamu kubuulira bate maama wo najja n'abeerako ewampeewaawo ate kaakati ne bamugjawo ne bamutwalako emasooli eyo ate bamugjawo kuba ye taata ye yalina enkola eyiye abakyala be bonna yabateekanga mu nnyumba emu kati omukyala eyasookanga okumuggyamu engatto ze gye zisuze gyasula eyamwesookanga era wajjanga bwoti n'atuula kulikayo ssebo ye ng'awanika akaggulu era baali bakimanyi ng'oggyamu engatto bw'ozigyamu n'oleeta amazzi mu bbaafu n'ateekamu ebigere kuba stokisi egyayise yonna ebigere biba bituuyanye muli munda ng'olina omunaaza ebigere esapatu olina okuba nga wagikuuse bulungi n'omunaaza ebigere n'akwata ebigere bino n'obiteeka mu sapatu muli n'atuula awo n'omuleetera caayi eyo gyonna nga mirimu gwe abikoze ebyo siti weesunga asula ewuwo maama wange olwokuba yali omuto oyo musajja mmekete maama wange olwokuba yali ng'omuto nga bali bamusinga amaanyi ate nga ne system bagimanyi ono yakajja ate nga bamusooka ate omusajja teeka yaliteekawo naye ng'ate ayagala kusula eno ow'omuto naye nga buli wagira bw'ati munaye ng'ono alemererwa buli weeyisaayisa ono gyali atera amugyemu engatto ng'asoba kati ng'amuyita waliwo omukeeka ku lubalaza nga bagwalirirawo ng'era ono ye maama yaguleeta ye yali agamba nti kankole bino ebyensobola ebyamaanyi sikola ki sijja kulwanagana nabyo kati ng'asitula omukeeka guli ng'aguteekawo ng'omwami atuula bwe yatuulanga nga gyamutuula ng'amuliraana wano kati bano abapapa yo engatto yonaza ebigere nze nanaazizza akati waneeno atuulaawo ng'abeeraawo kati agenda okulaba nga kirabika kino ekiwala ekito ayagala nnyo okuba nakyo n'asalawo bali bakaddiye nedda nga balina amaanyi ate nga kino ekito ate kirina amaanyi kito batya batya n'akikwata n'akipangisiza eyo bayitayo ewa Nanteza n'akipangisiza eyo soba nga Nanteza yaziba n'amaaso oba yamala n'afa n'apangisa eyo bw'apangisa eyo n'asobola okusala ebiyungu n'amugja ku leebuleebu wa wano kati eringa ye agenda bugenzi Ssebwana kekugula then n'agulawo poloti yagigula ku Mukasa Yusi Yusi yali avuga motoka za gavumenti ekyamutumya Yusi n'agimugulako n'asooka kupita yawo ennyumba ya rooms 2-3 n'amuteekamu kati bwe yasala ebiyungu ennaku ennyingi ng'azibeerawo ono mukyala muto abeerayo ku Monday paka Friday bali ng'abalekedde Friday akawungeezi ng'asiba n'akola ki n'agenda era twalinanga abaana abakulu awaka walingawo Ssentongo walingawo Oluzzi walingawo Suzani walingawo Nakanjako walingawo Mugerwa walingawo abaana abakulu bangi naye olwokuba taata yalinga mukambwe naye n'abaana b'abaganda be bajjanga waliwongawo ne kojja Roja kati nga olwokutaano we lutuuka olwaka taata yalinga mukambwe nga yeerondalonda lwaki ebikola biri awo mwereewo mangu ezesefuliya ebintu lwaki bikyali bweru zino essaawa zino engoye bulisibwa le n'agenda n'alingiza eno kati nga bawulira abamalako emirembe Friday bwe yatuukanga nga bakuba eŋŋoma ebidomola epipa za langi zabangawo awaka leero olwakutaano taata agenda Masooli kakati nga bamanyi nti kwolwo tumuwonye naye bwe yagendanga ku Friday nga tumanya alina kudda ku Monday kawungeezi nti bwe yavangayo eri ku Monday yalinnyanga Bulinyi paka Kampala kakati bamugobanga bamanyi bamugobye ku Friday
ne Saturday ne Sunday ne Monday misana ne Monday misana bagenda okulaba ku Sunday kumacha ng'akedde atuuse waliwo lero yagendanga ku Friday akabungeezi ku Saturday akabungeezi nadda ngolo eyakozeeyo simanyi twe twali baana nga muba mumuwonyi ate munaye bwe yagenda ate ng'omukyala yamwaniriza ate abaana nga bo tebaagala mwaniriza kuba mukambwe yeerondalonda maama amwaniriza kati ye taata yagulanga biyumba bya nkoko n'agula enkoko 3 eyofuleeya kati nga buli lunaku mujjayo enkoko 2 buli lunaku 2 nga ze tulya kuba yali talya nnyama ng'alya enva 2 ng'alya ebyennyanja n'enkoko nga talya binyeebwa simanyi mukene butabuli obwo ng'alya byennyanja kuba yali musese empuuta aleeta ennamba bweti ne mugitema kuba twali bangi ne mugiyuzaamu bwe ntuti empuuta eyo nga bagireeta mugisala ne mugijjamu ebyenda ne mugisalaasala ne mugifumba enva ku Saturday okwo yagulanga ente ennamba kati waliwo bayitanga ku gombo nga muli bameka bagulira ente ennamba ati amaka yalina amaka ag'enjawulo kati ng'agula ente waliwo bayitanga ku gombolola waggulu eyo ennangabo nga bagisala ebinaka ne maliba ne bisigala eyo byenda biki ne baleeta ennyama eno ne baweerezayo ekisambi nene ekisambi ng'enko ennyama ebeera awakaawe twalina embaata ng'embaata zigiwuuta zirya ebinyama ebintuntu ebyo kati ng'abantu bakuŋŋaana nnyo awaka okujja okulya ku nnyama abanywi ba walagi baagala nnyo okuwuuta ku supu okugira wano nga walagi yabookyezza ng'era wakati waggwa abatamiivu abaali nga okujjanga waka nga baba ba walagi kubanga wabangawo ennyama maama bw'alwala oli mukyakumeka olwo maama yalwala ndi mu P4 n'alwala n'afa walwala ne balaba nga alabika ayebye obulamu bukendedde ne tubeerawo n'alwala n'afa okumutwala awo naye yali alwala naye munzizangayo ewaffe tebanziikanga kuno ebyo yabyogeranga openly then bwe yatuukaawo ne bajja ne mulambo ne bagujjawo awaka bagutwala e Masooli mu maka ga taata amakulu bali baguze essanduuke baguze obutimba amabaati seminti biki bagenda bamaze okugira twali tuli awo nga kkojja atuuse agamwannyinaze mutwala yaŋŋamba muzzangayo tubagamba mutuwe ku bintu nno biki tubitwale obutimba tebabutuwa amabaati tebaagatuwa seminti tebamutuwa mu byonna byonna tubawaako eki sanduuke kuba tetulina gye tugiza naye bino mubireke bwemba temumukkiriza muziika wano omuziika wa e Masooli olwani akola olutalo famire kijja kuboogera webali wakati abamu baafa abamuwasa saidi ya taata saidi ya taata nebagamba okuleka nga mumuziika wano akatimba amabaati simenti kijja kubibawo naye bati mumuziika wano mutwale essanduuka yokka tumuteeka mu takisi nekaaba paka Kiboga lwamata kakati ebiseera yali amaze oggula yagula maama yali alina ssente ze yalina edduuka mu Kikuuba awo yalina edduuka ku Munaana awo yalina edduuka ekiteetikka yalina edduuka ku Munaana yalinako amaduuka 2 yalina ekiteetikka edduuka limu ne Luteete wansi eyo nayo yalinayo edduuka kati ng'amaduuka agamu baganda be bagakolamu kuba yalinanga ssente ebiseera ebyo engeri gye bwamuleetanga muto ebya bbanka yali tabimanyi kati ng'aba ne ssente nnyingi ng'azaanika nga zikukudde kati waliwo kkojja looja nga gwe bamuwa okkuuma nga yakuuma ssente ezikale waliwo waka waliwo ekibanja ekyali kituliraanidde nga kirimu ensiko nga nga gye batereka ssente wakati mu nsiko nga baasaawawo nga we bazaanika kati nga kkojja looja agenda n'atuula eyo n'azikuuma zikale twogera ku mwaka ki ogwo myaka gyadda wano mu gya 9 ati jjukira babagamba nga simanyi banka zibba banka zikola aliyenga ebintu ebimu abitya akola birabika zinatabeera bulungi nga akola birabikako
sente nga bazikuuma kati nekojja naye ate yali afunye emikwano ku kyalo egy'abavubuka banne abamukuumirako kati lumba bamukuumirako n'adduka ate asooka ate nga batoolako ani nga teyazibaze kakati lumu kyenzijukira ku ssente ezo waliwo eby'ekikumi ebipapula eby'ekikumi byabanga bya bbulu kati baali baazitereka awantu nga kojja bamubuuza ssente ziri wakaja nga naye yeerabidde kuba baasimanga ebinnya nga baziteeka lumu waliwo lwe baasima okumpi n'ekitooke omulandira ne guleeta amazzi ne zigutonnyamu kati awalala ne bagira waaliwo ekibaala ne kiyingira mu kaveera ne kizirumaaluma kati bagenda ozijja ne bagamba mulonde emu ennamu nga zonna enkuyege zaazijja ng'ekiveera kinene bwe kiti nga kirimu ssente z'ebiseera zaalinga emitwalo 2 nga mulimu bwa 10 ebipapula bya 5 kati 10 ekyo kyabangako ekifaananyi oba kyabanga kya paalamenti ku 10 ekyo nga kipapula kya bbulu naye nga ssente mpitirivu naye zonna nga baazirumaaluma akati nga tugula enkoko bwe mbadde nkugamba tugula enkoko nga ze tulya ebintu ntubwe bityo kati maama nga afumba ekyenkya ku makya enkoko eba yasuzeewo n'amuwa n'alya bwebanga teyafumbye matooke ng'afumba enkoko eyo n'agibugumya n'amuwa omugaati n'akoza omugaati mu supu w'enkoko n'alya n'anywa ekikopo ky'amata oba empuuta ensiike n'agira kati nga bw'akomawo bw'ati kyayi aba yamutaddemu fulasiki n'amuwa n'anywa n'amugira bamala n'amuwerako n'ebyokulyawo ebiba bigize oba mmere oba kiki n'amala tumuteerayo amazzi n'anaaba agabuguma bwe yamalanga okunywa maama n'agenda n'amugulirayo ecupa 2 eza bbeero n'abeerawo ku lubalaza n'anywa n'amala bw'akoowa n'agenda n'akola ki yagenda mu kisenge ne tumutwalira ekyeggulu kati obulamu obwo bwe yalingamu maama bwe yamuyisangamu kuba yali alina olwedde ssente ze kati bwe yayisangamu musajja mukulu ono maama bw'alwala n'afa taata n'afuna depression maama yafa mu mwezi gwa 2 ennaku z'omwezi 8 mu gwokubiri nga 8 1998 taata n'afa nga 2 ogwokuna mu mwaka gwe gumu mwezi gumu ogwayitawo gwakubiri gwakusatu mu gwokuna oli n'afa kati depression eyo egenda okujja ffe tetwamanya tulaba taata bwakomawo abeera mu kisenge nga yegga abeera omwo nga muggalawo tayagala muleekanya tayagala kumuyita omuyita ompozi omuwa caayi ate vaawo mutwalire emmere kola ki vaayo tomunyumiza tomutejjirako tugira mudde no muddiira alina byalowoozaako buuza kiki ffe twagala muzannyo kuzannya kasaba nga tatusumbwa kimulya muli abawadde n'ebbeetu muzannyanga bwe mwagala ng'agira mukwata ssente mugende mugule bino mutule eri mulye tulowooza atuwadde emirembe kumbe waliwo ekimulya kati yali atambula amagulu muno ne gamutema mu nnyingo muno ekintu ne kimutema n'afukamira teyaddamu kwogera yali ate byamutema ali mu kibuga ngeno waggulu ayogera naye nga tasobola kuddamu kutambula kitegeera kati bw'atuuka awo n'afuna ab'ebigaali mu kibuga mwalingamu abavuga ebigaali abatoolo akamaliza alakoogera tusigale nnyo kuba ebigaali tusigale nnyo kuba ebigaali aliyo abasajja abavuga ebigaali n'amuteeka ku kigaali n'amuvuga paka ku takisi z'eggayaaza n'amuvuga abeera ku kigaali n'ensawo ye yalina ensawo ye bagiyitanga omega nga myufu zino zalinga obubirufu kesi naye nga zibikako ozimanyi ate mulabika mwagiri muzeyi wange yagirina n'abasajja baloodiroodi kakati n'agikwata ng'erina obuhando obusika bwoti nomala n'obutane bugwa munda ne bwekweka bwe yali mu takisi bw'ati n'alaba abantu abaali ku street awo agenda okulaba ng'aliko omukyala gw'amanyi baali bamuyita Kitinta
Kitinta najja namufuna ku taxi wali namukwatirira twali naffe tuli awo wabweru nga tumulinze tulina okulanga amukute ku bibegabega namuleeta namutuusa waka n'abeera awo. Maama mu kufa abooluganda tewaaliwo bannyina basenga biki abaamanya taata embeeramu ayinza okuyita teyaddayo mbakyala be bali? Teyaddayo, yasigala awo era ne bamunona n'abagamba nkuuma abaana bange n'abeera naffe. Ne bali yabakyayiramu ng'agendayo n'abalaba naye nga ennaku zeeno ekiyungu kyeno zeno zasigala zeezo ng'era tugenda ne tufumba ebyaffe bye tufumba ne mufumba ensujju ne mufumba biki ng'ajja abirya ne bwe bamuleetako olwo nga mulwadde twafuna panadaawo ne tufuna biki ebyo tumuwa n'agamba ndi bulungi kati waliwo omukulu waffe bamuyita Saamu Ssennyondwa kati nali taata yali alina byantumye oba yali antumye eddagala ne musanga wansi mu tawuni ne mugaa agende amasolyo bagambe nti taata bamukomezaawo naye mulwadde. Nali ndi awo ndoza saawa zaalinga 4 ez'ekiro ng'ab'e Masoli batuuse. Bazigenda kuwera 4:5 nga ne mukulu waffe bamuyitanga Kiggundu nga naye atuuse. Naye taata nina omuntu taata n'agaanira mu kisenge ne baggalawo n'agamba siva wano mbeera n'abaana bange ne bagenda ne bamunona ku buliri. N'agamba siva wano nti kale jangu fune koonaalya abaana tebasobola kufumira. N'agamba bampadde emmere endidde nja kuba bulungi mundeke nkuuma abaana bange. Nga tewali bakulu bammwe bakyo baali bamulaba nti alina kyayitamu ekitali kituufu? Ku ssente zalina temwalina personal doctor? Zaali ssente ziweddewo ate ssente zaaliwo eri emabega waneeno obudde bwe bwagendanga butambula wano ssente zaatandika okukendeera. Bafamily doctor ne bagenda baani waliwo bayafamily doctor ebyo ebiseera nga ne Nansi ffe tumanyi abamusawo nga waliwo nze tumaze kukula kutuuka awo ne ntegeera nti waliyo ne Nansi nga musajja nga babayita ba Meero Nansi nizo bonna nali manye abakazi be babeera ba Nansi abasajja baba ba doctor. Okitegeera bulungi kakati ebyo tebyalingawo eby'omuzimanyi family doctor twagendanga bugenze wa musawo gundi na taata yali muyivumukko kuba yasomera buddo kati bwe yali asoma gundi zeezo yakolako mu pharmacy Mmengo eyo kati ebintu by'eddagala ebyo yali abimanyimanyimu ng'era amanya buno obulwadde bwe bukuluma omira kino oba okozesa kino bwoti ne bwoti ebyo bya serefu gundi ebyo ng'abisobola okubikola kati bwe bamala okujjawo ne bamwegayirira tugende Masoli n'asooka awalira leeta saa nga 6 nakkiriza ne baleeta emmotoka ne bamuteekamu ne bamutwala e Masoli n'abeera eyo kati buli lwe twagendangayo e Masoli nga batukwatirayo mutusigale nga nze sibyagala. Bwe twagendanga eyo nga batukwatirayo nga nze sibyagala kati we tusigala awo mu kusoma awo nga tulina okusoma kati nga nze nsomayo ennaku 2 muto wange naye n'asoma 2 awo ate ffenna ne tugenda ne tusoma olumu ng'omu alina okusigala ng'afumba banne basange ng'emmere eyidde nga wiiki tugisomamu mpalo. Wiiki mugisoma mpalo kuba taata mulwadde ali Masoli eno waka twasigalayo ffekka kati nga kojja loogi oli gwe nkugambye yabeeranga awaka ng'ajja lumu n'atuleetera emmere matooke ensawo y'amanda biki nkyere bijanjaalo nga tufumbafumba awo bwe tutyo okubeezaawo obulamu. Kati bagenda okutunona lumu nzijukira wali omukulu waffe bamuyita Mukasa n'ajja otunona. Bwe yatunona ne batutwala e Masoli awo. Batwala e Masoli batwala ssaawa zaalinga 3 nze zaali ziwera 10 ne nsikwata ebyange ne nkomawo ku 8. Ngenda okulanga ne muto wange naye abikutte akomyewo gye twali tubeera. Akati awo ne tubeera eyo oluvannyuma wayise ewiiki ne bagamba kati bano abaana balabika baagala tuzannyisa bwe mba mwagala obbaawula mukwate buli omu muteeke ewuwe. Nze ne bankwata n'omuto wange bamuyita Nannyunja Last Born batutwala ewa mwami Kiggundu yali mukulu waffe batuteeka eyo ne bakwata omulala bamuyita Susan ne Kuula Mugerwa ne babateeka eno ewa taata ne basooka batwawula. Kati ye Namyalo olwokuba yali akuzeemu abavubuka b'okukyala awo ne bamulengera yali mulungi nnyo malinga mulaala alinga Munyarwanda ne bamukwatula tugenda okulirayo nga tetukyamulaba tusigadde banafu ffe tutuleno ffe naye nga gy'olumu kawungeezi n'anoonya buli omu gy'ali n'agira ogenda okulengera ng'ali mu muti gw'omumanya alina mu muti we yeekwese ng'akuyita bw'ati ng'akuyita kyekigenda mu maaso n'ogenda n'agenda n'ew'omulala n'agira ne yeekweka
kwaye yali omukulu ng'ajja anoonya batobe naye ng'abanoonya mu ngeri ng'alina omusajja gye Robert Dog style alina omusajja eyo gye yali yalaga gy'abeera eyo kakati oluvannyuma taata bamunonawo awo waliwo Antibira yali abeera Germany n'amutwala e Makerere eyo mu Basenga mu bannyina n'abeera eyo kati kiri waliwo kye kubayita okuyiriitira okumanyi ne kimubeerako ndowooza okumala omwezi nga mulamba ng'ayiriitira ne bagamba alabika alina omwana gw'asinga okwagala alina omwana gw'asinga okwagala ate n'amala n'akomawo kiri ne kivaako nadda engulu n'agamba mumpitire enkedi kati bwe yali bagamba mumpitire enkedi yalina ensawo gye nakugambyeko eri kuba nakugambye yali musaveya kati yali alinamu ebyapa by'abantu bye yali yakolangamu ebiri n'aŋŋamba kino kitwalire gundi kino kitwalire gundi kino kitwalire bino ebisigadde bitereke ne balowooza osanga kyaba kyekimukomezaawo engulu abagenda kufa munnange wayita ennaku endala 3 n'addamu n'ayiriitira batandika okusomba buli mwana gwe nkya tosoma jangu olabe ku taata gwe nkya tosoma jangu olabe ku taata we baga mukomyewo nkedi kubanga alina ebintu bye yamuteresa alina ebintu bye yamugamba ayinza okuba nga abyagala ayinza okuba byalinda ayagala kulako oyo omwana gwasinga okwagala alyoka akutuke tugendayo nga aliko kikuba mukono twali tuva kusomesa essaawa zaali nga 11 nga bagamba abannaye abakola bye mukola mulekeraawo oli lumazeemu omukka kakati awo kwe kugira awo kola enteekateeka ne baleeta omulambo omuntu obulamu ku myaka egyo maama agenze taata agenze ebiseera ebyedda ewabeeranga abakyala bamaama abangi ono bagakeezaala keekomberera mukuliddewo kakati mwasigalawo gye baali bagenze babagaba batugaba gye twakulira nze nasigalayo eri ne Nannyonja bano ababiri baabanona abali babeere ne wataate babanona ne babatwala e Makerere mu kikoni eyo gye baakulira omu n'agenda ewa ssenga omu n'omulala n'agenda ewa ssenga omu kati eri ewa ssenga yo walingayo obulamu nga bw'alakizale bwa kibuga obweno ng'olina okukeera ku makya n'olima n'okima amazzi n'otwala n'ente ku ttale n'ogenda ku ssomero obulamu bweno twabeerangamu era olwo nva ewampeewo ngenda e Masooli bampandiisa ku Masooli Primary School Church of Uganda bantwala eyo bwe ntuuka eyo nga wali awaka bino byendimu birala mulina okugenda ne mulima olumu mu kisenyi ekisenyi kyabanga eyo wansi kati olima olina okugyamu omuddo mwalingamu omuddo gwe bayitanga kibugga mwalimu kasalamamba mwalingamu kamyu mwalingamu mujjukira emiddo mingi egyalingayo eyo so nga bw'ogikwatamu bikusiiga ettosi muno kati okusika omuyini yali yamanyira okeera ku nkoko yali yamanyira okeera ku mpuuta bakiŋŋamba nako ekyo kitaawo yagulanga nkoko wano mwawanga kaani ojja otusabiriza school fees bakulangira byali bizibu nnyo ng'ogambye olina okukeera ku makya saawa 10 okwata wano ekidomola bwoti n'okwata enkumbi wano mu kidomola mu mukonda okutta ekidomola bwoti omukonda okwatirako enkumbi kati wano olina okukwata omuguwa gw'ente osikambule n'okkirira nabyo saawa 12 bwoti n'ogenda n'obitereka wali n'obikasuka wali n'ogenda wali n'osiba ente omala okugisiba enkumbi eno n'ogireka awo n'okkirira ku luzzi n'oleeta amazzi n'ogateeka awo n'okwata enkumbi n'otemayo ebikata 40 ebya lumonde kakati bw'omala okubitema n'okwata amazzi gano n'ogambusa ewaka egyo gyonna emirimu ogikolamu egyo obudde ku makya saawa 12 paka saawa emu kitundu ogende ku ssomero osobole okutuuka ku ssomero kati n'otuuka ku ssomero olumu bakutereeti oba osanze bali mu kiraasi ebyo tebibakwatako kati nze ku ssomero nali mbwanjawulo nti nali nabeeranga smart mbeera n'ensawo yange ku mugongo mubaamu eddagala ly'engatto ne bulashi mubaamu n'akawera akasiimuula engatto engoye akakendo kaba kasala enkoko buli kimu era nga nze bannonda bulonzi ku bwa prefect nga seesimbawo bannonda bagamba wano wo gundi ne gundi yawangudde naye kino kyo tukiwadde gundi nga newe mba saasomye nsanga bannonze ndabikira mu kulayira kati obukulembe ebimbeera eyo nejja bwetyo
nentuula P7 saalina ssente kubanga awo UPE yali emaze okujja nga sirina ssente naye ng'olina osasula 5,000 ez'obuugi nga sirina ssente. Waliwo omusomesa yali administrators bamuyitanga Faith Ntege n'atuuka ekiseera n'agamba gwe nga toleeta ssente za registration ngamba sirina ssente nembuuza nzijjewa taata yafa ne maama yafa nga bonna babamanyi ensi njirimu nga bwendi ndimu akyolaba wano n'ekibadde n'ekintuusanga leeti naki byebyo sirina kyennina oba nkoma wano kankome ki akati gwaliwo abaana be twakula nabo bamanyi n'okutoloka waliwo ffene eyo wansi ffene miyembe biki firimu ngamba okulya ku ssomero oba tolina 5,000 nga bo balina ebisajja by'amaanyi byamanyiira ekyalo basoogera ne balya kujja banneyiba kati gweolina okubeera ku ssomero enjala neekuluma paka loddayo ewaka omala okutuuka awo n'otuuka olumu akawunga nga kasiike olumu tekulinva olumu nga kalimu omunnyo ng'okaliirawo embeera nga yebwetyo bwetambula era awo natutuuka ne tutuula P7 administration eyo yansasulirayo ssente kati bwe yansasulirayo ssente tukola ebibuuzo ne biggwa olunaku olwasembayo ng'administration anjagala nnyo nga nkwatibwa ennaku kyokka laba bwe munyiiza n'abeera disappointed bwe mpandiika ku kisenge kya P7 never forget me malimbolimbo nangamba gwe mbadde mpisanga omwana gwe ntwala ng'omwana owange ogwo gwali musango mbadde manyi buli muntu yawandiika administration yali tabyagala ebyo yali ayagala bano abalalu babe balalu nga zalina enkola gy'ayagala nkuzeemu nga buli lwa Sunday mba ku alina ekifaananyi mwakulabira buli Sunday mbeera ku church nga yampa n'ekitabo mpandiike abayizi abasabye ng'era abayizi abasabye bababuuza alina olunaku lwatuuka n'atuwa ebirabo mukyalo oyo yali mulokole alina olunaku lwatuuka n'atuwa ebirabo abasabye omwezi ogwo bataamu eyo nga nze nkola ku nteekateeka ezo nga njagala nnyo ne mu disappointinga nanga sigenda kukuwaliza olusi paka ng'oleese langi egenda okusiiga wano tolina ssente ne za registration tewasasudde byonna yabinkolerako ne mu disappointing ate akusaba langi nansaba langi ati awo ngomanyi ajamjakuze era nennoonyayo 10 zaali 5 bakasanga ng'ozinoonyaawa si kwe kubba kuno ebyokulimaalima ku byalo ne namyalo oyo mukulu waffe yajjanga tulabako n'akulekerayo 10,000 alina omusajja awo yali amukwana yali akola mu bibira mu forestry ng'avuga bino bipikipiki ebyalina namba plate emmyufu n'akugamba jangu kusanda ondabeko olumu n'osanga mukoddomi nga gyali n'akusimba ky'5,000 oba eky'omutwalo nojja n'okyamuka kati nensasula ne bampa ebibuuzo byange ne certificate yoba prefect conduct biki byonna P7 nengimaliriza Masoli Primary School. Kale wetambudde banyabo ne bassebo the media hub UG ne Facebook Honorable Sesanga Bate the Great ne omukutu ogwa YouTube bwe tutyo bwe tambudde olunaku olwaleero bye twogedde bibadde bingi but of course mubadde ebintu bimanyi nti bangi tubiyiseemu depression okufiirwa abazadde ng'oli muto n'ebintu ebirala osomye bakasuseeyo n'ebintu ebirala bingi nnyo awo tujja okutandikira ate twongere okumanya malimbo yaani biki n'olwaleero byakola nze Sesanga Bate the Great.